Ebya Ssalongo Bibo Nsikonene nnyini bakazi yakubye embaga ey'abakyala omusanvu buli omu n'agyogerako obubwe tebigwa malojja nga leero tuze mu maka ge ku kyalo Namasengere Kijjo mu tawuni kanso Nakifuma Naggalama e Mukono awabadde omukolo eggulo entuwa ya Mukko naye. Ssalongo Nsikonene ategeeza nti omukolo okutwaliza awamu gwatambudde bulungi nnyo nga tewali kusoomooza kwonna kwe basanze ne yeebaza abantu abagwesiza ekitiibwa. Mbeebaza kulabika nga beerekereza emirimu gyabwe ne bajja ku mukolo gwange ogw'embaga. Neebaza abo bonna abazeeyi bange gye najja abakyala bonna mbeebaza nnyo kulabika nga bampa obwesigwa ne bampa abaana baabwe era omukolo gwange bagwesesa ekitiibwa mu njogera ennyangu. Omukolo gwabadde muggumivu. Bwe tumubuuza lwaki obwedda buli mukyala amuyingiza bwe mu mmotoka ne mu kidaala nga bava mu saaluuni ategeeza nti kino yakikoze bw'atyo kuba buli omu yamuleeta lulwe. Wasangayo waleeta ekiseera nempasa omulala paka ku nnamba 7 ng'olunaku lw'eggulo omu abalabye nti yasoose ye nnamba emu ayazzeeko paka ku nnamba 7 bwe batyo bajja bagobagana. Alutegeeza nti kati omukolo gwawedde batandise dda okutambuza amaka gaabwe naye nga bakyawumuddemu nga bwe bakola obulimu obutonotono ng'abagole. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabagambye nti kino Nsikonene kye yakoze edda abasajja bakikolanga ne bawasa abakyala ne babateeka mu nnyumba emu nga bagabana n'ebiyungu n'okubatuuma amannya ag'enjawulo okusinza ku nnamba ye lwakuba kati ti abakyala b'ennaku zino tebakyayagala kugattibwa. Tekyakalabika lwakuba nti kati abakyala ba leero tebakyayagala kugattibwa, ayagala kubeera bw'omu mu nju. Baleetanga abakazi be, omu n'amutuma Kabejja, omulala Nassaza, omulala ani nabanga aleese yadde oba nga 4 naye nga tabaleese lunaku lumu ate ng'olwo alina ne gwawummuzza nga mukazi we mukulu bukulu mu nju. Naye omusajja ono kye yasinze otwagazaako kiri kimu, ye ekirooto kye yakifunye. Naye osanga omuntu agenze ku katale wali n'agula pikipiki ya miliyoni nga 5 n'ogasinga aguzeemu kawondo. Niyo ono bakyala be bayagala. Ye omusajja yakoze embaga nga tayise nankiiko takoze eki. Amazima gali nti omusajja kye yakoze nasiimye. Ssalongo Sekitoleko awabudde munne nti newankubadde byonna weebiri naddala mu byenfuna naye yandiremwa okutuukiriza obulungi ensonga z'omu kisenge abakyala ne batuuka okuzaala abaana abatali babe. Bannanga abantu 7 ku muntu omu byonna bino ebyenfuna kwambala biki biyinza okubaawo naye wabeerawo already ya 7 that's a week, a full week you are serving. Ekyokubiri bano abakyala bayinza okuba nga ba sideline nga balina their own hidden agenda. Boba Nadine eggulo ne munnamateeka Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuuni baalaze okunyolwa olw'ekikolwa kya Nsikonene nti kiwa ekifaananyi ekibi era eddiini tekikkiriza. Tukoma ku baana kubanga olina obusobozi bw'amaanyi. Kikyamu era obusiraamu tebukkiriza nsonga eyo era tukivumira ne sekuvumirira. Oba obufumbo obw'ekinnansi bwe bugenda mpaka ku infinity oba wasiza 10 oba 2 oba 3 obwo obufumbo bwo gye buli. Naye n'obusiraamu tulina limiti. Omuntu yenna awasa abasukka mu 4 obwo tebubeera busiraamu. Amoni Mukasa yakusakidde gwino ku Bukedde TV.